أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره جل وعلا الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حمله، بل أرسل إلينا الرسول الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يقول الله سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. atenderezebwa Allahu jalla jalaaluhu, tumusaba okusaasira kwe n'ebyengera bye kuwa ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ne ku basahaba be n'abantu b'ennyumba ye bonna ne ku bantu bonna abagoberera obuufu nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yalekawo paka ku lunaku lwe tugenda okuddayo maaso g'owekitiibwa Allahu jalla jalaaluhu. Mbalaamira baganda bange ab'ebitiibwa okutya Allah, tutye Allah waffe ow'ekitiibwa kuba ensonga enkulu eyatutonza. Isigadde byonna nsiiba mbajjukiza bijja bigoberera bugoberezi, naye ng'ensonga enkulu eyatutonza kusinza Allah waffe ow'ekitiibwa. Tuli ffenna baganda bange, so tukole ekyo, tukwize obuvunaanyizibwa Allah bwe yatukwasa, tugende okuddayo mu maaso ge nga musiimu gye tuli. Kakati okwongerereza ddala ku nsonga ze twayogeddeko olunaku lwabadde lwaggulo, ndowooza mpazi nga tetunaba kutuukirawo ddala bwe twakomye. Waliwo muganda waffe atubuuza era ekibuuzo nga kigwa mu kumpi mu mbeera ze zimu zino ze tulimu. Katusooke tukijjawo biizinillah mu bwangu, then tulyoke tuproceedingire we twakomye olunaku lw'eggulo. Yabuuzizza n'agamba nti ate yo edduwa esomwa abafumbo nga bagenda mu kikolwa esomwa omulundi gumu oba buli mulundi bwe badda mu kikolwa bagisoma paka emirundi lwe giggwayo. Bw'atyo bwe yabuuzizza mwannyinaffe. Kaakati kano akaana nako oli mwana muto, bino ebintu obuuzi birimu, oli mwana muto, ebintu bino obuuza byaki? Tonnafumbirwa oli bizi obuuza dduwa. Anyhow, katukiddemu nayo yinza okuba oteekateekanga wafunye munno ngenda kutandika mbeera zammwe ezo. Kakati omuntu edduwa eno, okusookera ddala katusooke tulabe edduwa eyo oba osanga mu kugiraba n'okugitegeera mwe munaava ansa y'ekibuuzo kino kye yakoze eki kye yabuuzizza madaamu Amina. Edduwa egamba nti Allahumma jannibna shaitan wa jannibu shaitani ma razaqtana, nti Allah tukusaba otukingirize shaitan wa jannibu shaitani ma razaqtana, era n'ekino kyogenda okutuwa mu bino bye tugenda okukola, simanyi oba byakigezi oba teba byakigezi, bye tugenda okukola tukusaba nabyo ekyogenda otuwaamu nakyo kikingirize shaitan. Amakulu n'omwana ali likely okuva mu bino bye tugenda okukola, tukusaba omukingirize eki? Omukingirize shaitan. Edduwa bwetyo bwegamba. Kakati abaffe ogisoma omulundi gumu oba mu rounds zonna zembeera mwenna oteekeddwa okugisoma. Al ahsan wal afdal kugisoma buli mulundi gwe mwandibadde mukola ki? Buli mulundi gwe mwandibadde mukikola. Lwaki? Lwa nsonga nti gwe ng'omuntu tosobola kuditamininga nti guno omulundi gwe tusoose okukikola, or the first round I'm going to conceive in this round, or I'm going to conceive on the second round, or the third round, or the ninth round. It's very hard to predict nti ogenda conceivinga ku round bweti ne bweti. So regardless of the round gye muba mugenda okukola, kino kye mugenda okufuna nakisabire sigala ng'okisabidde Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti akikingiriza ki? Akikingiriza shaitan. Mbagee muyinza okkifunira ku round esooka, muyinza okkifunira ku round eyokubiri, muyinza okkifunira ku round eyokusatu oba ku round ey'amakumi 20. Okay? So kati buli mulundi gwe muba mugenda okikola ekyandibadde kisingako obulungi kukola ki? Kusoma dduwa eyo olw'obulungi obugirimu. Ye nga lwaki ebeekuwa obuzibu? Lwaki ebeekuwa obuzibu? Dduwa nnyimpi nga bwe tugiwulidde, Allahumma jannibna shaitan wa jannibu shaitani ma razaqtana.
teyina na kyeyinza kukosawo kebaga omuntu azontoka afuuka mulalu nga atuuse mu mbeera efaanana bwetyo naye ezo seconds 5 z'omala ng'osoma edduwa eyo it's gotten completely nothing to do with your feelings oba teyina weekwataganira naddala olyo sooka osome edduwa omwana omukingiriza even gw'olyoka ogende mu maaso n'okugwa eddala olyo mulyoke mugende mu maaso n'ebintu byammwe bye mugenda okukola naye ng'omwana musoose kumugema nadduwa eyo so al ahsan ekisingako obulungi duwa eyo kugisoma ku buli round gye muba mugenda okukola ki ku buli round gye muba mugenda okukola ebintu ebyo ebyekigezi kakati okuproceedingira ddala ku wetwakomye eggulo okusookera ddala twabadde tunnyonnyodde farq enjawulo eri wakati wa amadhiyu n'amaniyu ne tugalaba binisbati sifa nga tusinziira ku bitendo bwe gafaanana ne tugannyonnyola mu mbeera efaanana bwetyo twayogedde ebintu bingi ndowooza bikyajjukirwa bulungi tusobola kubiddamu byonna naye ndowooza bikyajjukirwa bulungi twagambye nti amaniyu gano bwe gabanga gavaayo okusookera ddala twagambye characteristic esooka gavaayo kwegamba it comes out in spurts gavaayo in spurts kimanyi kigambo kino kya luzungu oba osazeewo okukisoma spurts oba osazeewo okukisoma sports oba whatever enjatula gy'okyatula ekyo kisinziira ku ssomero gy'oba wasomera nassary fe abaasomera ku nnyonjo modern academy tukyatula spurts kati mmwe bannaffe abaasomera ku east lugazi east abaasomera ku lugazi west abaasomera ku central nassary wakati lugazi south yaliwa ne lugazi north bintu byo nabyo byali byakubuzaabuza abantu eno waliyo east ate eri waliyo west ewandibadde north ndoza north yandibadde eno ng'ojja ku gate kumpi ne Nankana kyokka ate we baateeka simanyi meta secondary kati ate ewandibadde lugazi south ate baateekayo central nassary ng'odde eno ng'agenda ku police kati bintu biri awo byali byakubuzaabuza naye Fabasomera ku nnyonjo alhamdulillah I'm very proud of my school and I like it kubanga it was the best school in the whole of Lugazi nnyonjo yokka yayina kombi mu masomero agaliyo naye alhamdulillah nebaza Allah okuba nti nakola ki gye natandikira omusingi gwange ogwandeeta mu bintu bino kakati twagambye olunaku lweggulo nti amazzi ago gafulumira mu spats gafulumira mu mpalo tegavaayo mulundi gumu ne tugamba nti okufuluma kwago kugobererwa omuntu n'owulira nga you're relieved n'owulira nga odrainize n'owulira niki ne exhaustion n'olyoka okola ki n'ogweri ng'ebigambo bye twabyogedde olunaku lweggulo ndowooza bikyajjukirwa bulungi kakati olunaku lwaleero biiznillah katulabe faruku ey'okubiri oba enjawulo ey'okubiri eri wakati w'amazzi gano era ng'enjawulo eno ey'okubiri egenda kwetooloolera ku hukumul mutarattaba ala khurujihi butya bwe galamulwa singa gaba gafulumye mu muntu jo twayogedde ku ndabika gye gafaanana jo twayogedde ku general outlook y'amazzi gano kati tugenda olwaleero okwogera ku butya bwe galamulwa singa gaba gakoze eki gafulumye mu muntu kati almaniyu yujabu alghuslu min aljanaba sawa kana khurujihi yaqdahu bijma'a aw ghayruhu aw kana fi almanami bil ihtilam amaniyu bwe gabanga gakufulumyemu yujabu alghusl kiba kyatteekwa gy'oli okunaaba amaniyu bwe gabanga gafulumyemu kiba kyatteekwa gy'oli okunaaba ghuslu yani ng'olinga anaaba janaba sawa akana khurujihi oba gakuvuddemu ng'oli muzuukufu otegeera ne gakuvaamu mu mbeera yakwegatta oba mu mbeera endala yonna naye ne gakuvaamu ng'ozuukuse aw kana fil manami oba ne gakuvaamu ng'obadde weebase imma bil ihtilam either ne gakuvaamu nga weebase ng'obadde oloota oba ne gakuvaamu mu mbeera endala yonna ng'obadde okoze eki oyinza obutaloota oyinza obuteerooterera naye ogenda ogiraba oti nga gakoze eki nga gakuvuddemu kakati oba oteekeddwa okunaaba oba gakuvuddemu oli muzuukufu oba gakuvuddemu ng'oli mutulo weebase kyatteekwa gy'oli okunaaba ago ge maniyo wa amma almadhi naye ate amadhiyi fa innahu yujabu alwudhu faqat ago go gaba geetaaga wudhu ago gaba geetaaga bwetaazi kufuna wuzu kasita gabanga koze eki kasita gabanga gavudde mu muntu hadithi ya khalifa owokuna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yagamba nti kuntu rajulul mudha nali musajja nga nvaamu nnyo amani Ali ibn Abi Talib bwatyo bwaga nali musajja
nga nvaamu nnyo amaniyo kati nempulira ensonyi mu kuwulira ensonyi fa amartu al-Miqdad an yas'alu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nendagira Miqdad anyamba ambuulizeeko ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbeera ki gye nteekeddwa okweyisaamu singa mbanga nvuddemu amadhiyo fasa'alahu Miqdad n'agenda n'abuuza omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam faqal nabbi n'amugamba fihi al-wudhu agamadhiyo kasitagabanga kuvuddemu wuzu egamala hadithi ntuufu muttafaqun alayhi tuli fenna baganda bange Ibn Qudama rahimahullah mumukona mujallad ogusooka ku namba ya page 10 munkaga munana yagamba nti Munziri yagamba ajma'a ahlul ilm ala anna khurujul gha'it min ad-dubr ba ulama bonna beegatta nibagamba nti okufuruma kw'obubi nga buvudde mu kkubo lye buteekeddwa okuyitamu emabega yani wa khurujul bawl min adh-dhakari ar-rajul n'okufuluma kwa susu naye ng'afulumidde mu kkubo lyateekeddwa okufulumamu mu maaso wano abasajja wa qubli al-mar'a n'aba ng'afulumidde oba ne mu maaso w'abakyala wa khurujul madhi n'okuvaamu kw'amadhiyi wa khurujir rih n'omuntu okuvaamu empewo amakulu n'okuba embuyaga mina dduburi naye ng'embuyaga egy'okubbi eyise mabega ngeyise mabega bwe bayise maaso twakyogerako okusaide ne yabacha twakiyita kwifinga tugamba nti kyokke ekyo tekitta wuzu bonna ba ulama bagamba nti ahdathun yanqudhu kull wahidin minha at-tahara ebyo byonna bizuusi bimalako wuzu byetwogeddeko waggulu omuntu okugenda emmanju n'ovaamu byovaamu emabega oba okuvaamu susu mu maaso okusaidi yombi y'abakyala n'ey'abasajja oba okuvaamu embuyaga n'okuba embuyaga ng'eyitidde mabega oba naam novaamu embuyaga ng'eyitidde mabega teyitidde mu maaso bonna bagamba nti ebyo byonna bimalako wuzu naye nga bizzaawo wuzu na kufuna wuzu tuli fenna ebyo byonna omuntu bimalako wuzu naye nga wuzu yo oddamu okugirigaininga singa obanga ozzeemu okufuna wuzu amakulu tekikwetaagisa kugenda kunaaba so nabwe kitya amadhiyu go tegakwetaagisa kugenda kunaaba wabula ofuna bufunye wuzu yo n'eryokeddamu neekola ki nebeera valid ndoza tuli fenna kati ye difference eyokubiri difference eyokubiri tubadde tulaba nti butyabu amazzi gano enjawulo we gaawukanira singa gabanga gakufulumyemu amaniyu kyateekwa gy'oli okunaaba amadhiyu ofuna bufunyi wuzu n'obeera okke then alfarqu thalith enjawulo eyokusatu yo katugitunuulire nga yeetooloolera ku hukumu min jihati taharatuha wa najasataha butya bwe gaba gafaanana oba butya bwe tuteekeddwa okweyisa oba amazzi gano gaba kugamba gafaanana gatya mu mbeera y'okugatukuza n'obunagisifu bwago mu mbeera y'okwetukuza singa gabanga kuvuddemu n'obunagisifu bw'amazzi ago kati okusookera ddala almaniyu tahirun ala alqawli arrajih amaniyu agazaala tahir go gali clear ndozo ku stage no bwetwogera ekigambo almaniyu kitegeerekeka sitwetaaga ate kukinyonyola nnyo okusinga kaawo amaniyu tahir go malongoofu kugamba gatukula mayonjo okusinziira ku kigambo ekyasinza okuba nti kyaki kyamazima hadithi ya ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha yagamba nti kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaghsulu al-maniy thumma yakhruju ila as-salah fi dhalika ath-thawb wa ana anzuru ila athari al-ghusl fihi Aisha radhiyallahu anha yagamba nti mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yalinga yaghsil al-mani thumma yakhruju ila salati ga anaza obunaza amani yago oluvanyuma n'afuluma n'agenda asala fi dhalika athawb mu lugoyo olwennyini wa ana anzuru ila athari al-ghusl fihi nga nsobola n'okulaba kimaapu waganazizza amakulu nti bwegabanga gagudde mu lugoye omubaka yayozaawo obwoza bwatu katono n'agenda alusaliramu Aisha yagamba ng'alaba n'okulaba katubite map ngalaba n'okulaba map amaniyo go gabadde gakola ki we gabadde gayita hadithi ntuufu muttafaqun alayhi tulifenna kati munjoge endala agamba nti walaqad kuntu ufarrikuhu min athawb rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam farqan amaniyo ago sometimes kubanga bwe gakala gabanga tugambe porridge bwe gakala gayina engeri gigakwatira ku lugoye kati Aisha radhiyallahu anha ganti yalinga agafarka yalinga agakwata n'agarabingawo okuva mu lugoye olwo then fa yusalli fihi an-nabi sallallahu alayhi wasallam mbaka nalusalira mugata kimwetagisizza kulwoza wabula kulurabingako bulabi just mere rubbing na rubbingako bulabinza amaniyo ago then mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'agenda akolaki n'agenda alusalira wa fil lafz munjogerere endala agamba nti laqad kuntu haqqahu yabisan bi dhafari min thawbi nti ebiseera ebimu
natakulangawo butakuzi nga nkozesa baferi nga nkozesa olwala lwange min thawbihi okuva mu lugoye lw'omubaka amakulu gagudde we gagudde ne gakalirawo Aisha aganda gatakulanga butakuzi bwe nti naki nalwala olumubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'agenda akola ki n'agenda alusaliramu bal thabata anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yatruku ghaslahu wa huwa rabitun wa yaktafi bimashihi bi'udin wa nahwihi ebiseera ebimu kyakatirizibwa n'okukatirizibwa nti ebiseera ebimu omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagenda nayiwangawo biyimazzi bwati nga matonotono nayambala olugoye olwo nga lukyali rabitu nga lukyalina lubisibisi wa yaktafi gani kibanga ekyo kimala n'agenda alusaliramu tuli fenna baganda bange so ezo enjogera zonna eza Aisha radhiyallahu anha zitulaga nti amaniyi galyokke bwe gabanga gudde mu lugoye osobola okugajjamu bujja bwoti n'ogarabinga oba n'ogatakulawo bwoti nalwala khalas n'ogenda olugoye n'okola ki n'olusaliramu Aisha رضي الله عنها أكيم سنة قامت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت يعني يزيل ويمحط المني من ثوبه بعرق الأفخر ثم يصلي فيه ويحيته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه عائشة رضي الله عنها قالت بقى محمد صلى الله عليه وسلم يلينغا أقواتو رغويرwe nalurabingako oburabinzi bwati olwali lulimu amaniyu n'agarabingawo oburabinzi bwati then n'ateekako n'ayambala olugoye lwolwo n'agenda akola ki n'alusaliramu nga tekirina ttabbu hadithi ntuufu hadithi mweri mu sunan imam ahmad mujallad ogw'omukaga namba ya hadithi 243 ne sheikh muhammad nasiruddin al albani rahimahullah mu kitabu kya al irwa mujallad ogusooka yatuga hadithi ntuufu n'agiwa ennamba ya hadithi 197 kati ezo embeera zonna zitulaga nti amaniyu galyokke bwe gabanga gudde mu lugoye si najisi amadhiyu go gali tahiru mayonjo bwe gaba gudde mu lugoye tekikulemesa kuba nti olugoye olwo okola ki olusaliramu wa amma almadhiyu naye ate amadhiyu fa innahu najisun gano go nagisi amadhiyu go nagisi mpezi katono nnyo okuddayo ku maniyu amaniyu si nagisi lwa nsonga nti muntu amaniyu si nagisi lwa nsonga nti omuntu mwennyini omwo mwafuluma ate omuntu ng'omuntu si nagisi okay omuntu ng'omuntu si nagisi so this is the reason as to why amaniyu si nagisi ate amadhiyu go tulaba nti nagisi tuli fenna hadith amadhiyu go tugategedde amadhiyu ebeera nagisi nga mu hadithi ya Ali gye twasoose okulaba waggulu Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yamulagira amarahu bighasli dhakari wal unthayaini wa yatawadda umbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yalagira Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu okuba nti bwe gabanga gamuvuddemu amadhiyu okusookera ddala anaabe obwerere bwe wal unthayaini n'ebibiri ebibuliko amakulu anaabe obwerere bwe amadhiyu gano mwe gafubutuse wal unthayaini n'ebibiri ndooza ntegereka bulungi n'ebibiri amakulu ebiwangaala n'obwerere obwo then thumma ba'da dhalika wa yatawadda oluvannyuma akole ki afune wuzu al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah mu kitabu ky'Talkhis yagamba nti wa hadha isnadun la mut'ana fihi fahuwa najisun yajibu ghaslu adh-dhakari wal unthayain min khurujihi wa yabtulu at-tahara yagamba Ibn Hajar rahimahullah nti obonna obujulizi butulaga nti amadhiyu kasita gabanga avudde muntu kiba kyatteekwa gyali okuba nti anaaba obwerere bwe n'anaaba n'ebyo ebintu ebibiri ebiwangala n'obwerere bwe kasita gabanga gamufulumyemu wayubtulu tahara era okufuluma kw'amadhiyu ago kiba kitta tahara y'omuntu ndoza tukyali ffenna baganda bain ku point efaanana bwetyo kati hukumu thawbu idha asabahu almaniyu aw almadhiyu ala alqawli bitaharati almaniyu fa innahu law asaba athawb la yunajjisuhu wa law salla alinsanu bidhalika athawb fala ba's bidhalik olugoye ennamulwa gye lulamulwa bwana Siraji tutuukira ddala ku kibuzo kyo kiwabuuzizza olugoye ennamulwa gye lulamulwa idha asabahu almaniyi amaniyi kasita gabanga luguddemu aw almadhiyi oba amadhiyi ala alqawlu bitaharati almaniyi fa innahu bwe tubanga okusookera ddala twogera ku maniyi nga bwe tusoose okukiqaddama wali waggulu فإنه لو أصاب الثوب لا ينجسه أماني كستغبا غود مرغوي أغتغينا التب لا ينجسه تغرفولا النجس ولو صلى الإنسان بذلك الثوب فلا بأس بذلك يروم وباس زوكو بانتي أسالي مرغوي فلا بأس بذلك تشينا التب تشينا بزيو بنبنا منتكو بانتي أقولاتي منتكو بانتي أسالي مرغوي ابن قدام رحمه الله ممغنى مجلد وغسوكا كنا بيجي رسانف مونكا مساتو يغاما أنت وإن قلنا بطهارته naye wakati mu kuba nti tugambye nti amaniyi gano mayonjo amaniyi gano
wakati mugamba nti mayonjo bwe gabanga gudde mu lugoye omuntu kiryokko okuba nti alusaaliramu. Ibn Qudama yagamba nti stahabba farkuhu wa in salla min ghairi farkihi ajzaahu. Yagamba Ibn Qudama nti ekisingako obulungi kulurabinga omuntu osooka okole ki obenga alurabingako ojjewo amaniyo ago, naye wa in salla min ghairi farkihi bw'oba ng'olusaaliddemu nga tobirabinzeeko essala yo esigala ntuufu, essala yo esigala ntuufu. Kati ago ge maniyo. Wa amma almadhiyu, naye ate amadhiyu fa innahu yaktafi binafkhi thawbu limusqati fi dhalika. Go bwe gabanga gagudde mu lugoye omuntu kikwetaagisa okuba nti at least obeere nti osprinklingawo amazzi we gaba gagudde, lwa nsonga nti kizibu nnyo because of the difficulty of doing otherwise. Kwe ga kizibu obutakola ekyo, kizibu obutakola ekyo omuntu gayinza okuba gakuguddemu ate n'ozibuwalira okukooza olugoye bonna. Kati batuga nti osobola okukola ki, osobola okuba nti omansirawo bumansizi ki, bumansizi mazzi. Hadithi ya Sahal bin Hanif aga nti kuntu alqa min almadhiyi shidda wa kuntu akthar min al-ightisal. Atugamba Sahal bin Hanif nti nalinga nvaamu nnyo amadhiyi nga buli kaseera mba nkola ki, gaba ganvaamu. Wa kuntu akthar min al-ightisal, era nga mpitiriza nnyo okunaabulula ganvaamu nnaaba, buli ganvaamu nnaaba. Fasa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an dhalik, nembuuza owekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ku nsonga eyo. Faqal, naŋŋamba yujiziuka min dhalika alwudhu, tekikwetaagisa kunaaba, wuzu ekola ki, wuzu ekumala. Qultu ya rasulallah, ninga waye gombaka wa Allah, fakaifa bima yusibu thawbi minhu, ate engoye zange zigabanga gaguddemu amadhiyo ago. Qala, mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam naamugamba yukfika bi an ta'khudh kafan min alma, kikumalira okuba nti ofuna olubatu lw'amazzi, fatumdahu biha thawbaka haythu tara, nobanga omansira amazzi ago mu lugoye lwo haythu tara, yani haythu tadhunnu, nobanga ogamansira mu kifo w'osuubira nti amadhiyo we gakoze eki, we gatuuse. Hadithi ntuufu mweri mu Sunan Abi Dawuda ne mu Sunan Tirmidhi mweri namba ya hadithi 10:15. Mu Sunan Tirmidhi eri ku namba ya hadithi 10:15. In fact Imam Tirmidhi yagamba nti hadha hadithu hasanun sahih wa la na'raf illa min hadith Muhammad ibn Ishaq fi al-madhi mithlu hadha. Yatuga hadithi ntuufu terinaako kagundi konna era tutumanyi hadithi ndala yonna yogera ku madhi okujjako hadithi ya Muhammad ibn Ishaq radhiyallahu anhu. So mu Tuhfatul Ahwadhi, ekitabo kino Tuhfatul Ahwadhi kitabo kirungi nnyo kya Sheikh Abdurrahman al-Mubarak Furi, Allah abakusaasidde muganda wange n'okifuna. Kitabo kirungi nnyo lwa nsonga nti kyannyonnyola hadithi zonna eziri mu Sunan Tirmidhi. So Allah abakusaasidde n'okifuna, bakita Tuhfatul Ahwadhi kya Sheikh Abdurrahman al-Mubarak Furi. Oba okifunye alhamdulillah kirungi, kiba kisobola okukanyugirako light esinga ku bigambo byolaba mu hadithi naddala eziri mu Sunan Tirmidhi zonna. Kati mu kitabo kino omujallado ogusooka ku namba ya peegi 373 yagamba Sheikh Abdurrahman al-Mubarak Furi yagamba nti wastadalla bihi ala anna al-madhiyu idha asaba ath-thawb yakfi nadhahu wa rasha al-ma'u alayhi wa la yajibu ghasluhu. Yagamba nti hadithi eno tugyesembesa mu kutulaga nti amadhiyi bwe gabanga gudde mu lugoye kimala omuntu okuba nti akwata olubatu lw'amazzi n'amansirawo we gaba gagudde, era kiba tekyetaagisa kwoza lugoye olwo lwonna, kiba tekyetaagisa kwoza lugoye olwo lwonna. Kati mu bufunze amaniyo nga bwe twagambye raqiqun asfar ghalidhun abyad, gaba ga yellow nga gali light ku side y'abakyala, gaba thick nga ga white ku side yaki, ku side y'abasajja. Nga bwe tukirabye mu hadithi gye twageye eri mu Muslim namba ya hadithi 311 tugamba nti rihuhu tal'un nakhl, smell y'amaniyo ago ebeere ewunyanga bwolaba palm trees wa taladhdh bi khurujihi, n'omuntu okuba nti anafuwa exhaustion na buli kimu kyonna nga gakola ki, nga gamuvaamu. Ago ge maniyo bwe gatyo bwe gafaanana. Wa amma al-madhiyu, naye ate amadhiyu abyadhu ntifaf yakhruju 'inda ash-shahwa, go gabeera meeru nga kala yago eri colorless, kala yago ebeera colorless, gafuluma mu mbeera ya bwagazi, imma olowoozezza ku kwegatta oba n'oyagala okwegatta nga gali okagakola ki, gali okagavaayo. Kakati mu kunnyonnyola kwaffe waliwo amazzi ge tutannyonnyodde naye ate nga nago gakola ki, gatera okuvaayo. Waliwo kye tuyita ar-rutuba mu Lwarabu, bakiyita ar-rutuba. Ar-rutuba hiya al-ifrazat allati takhruju min rahm wa hiya shifaahu
ولقد لا تشعر المرأة بخروجها وتخلف النساء فهي قلة وكثرة. رطوبة tukuyite kutoberera gabeera mazzi nago gatera kufuluma mu bakyala, most cases gatera kufuluma mu bakyala. Ebiseera ebisinga omukyala togawulira nagawulira nga gakuvaamu, togawulira nagawulira nti gakuvaamu, oluusi okyekanga bwekazino ga natobyedda nga tosiga nti oba olina kyolowoozezaako mu mbeera z'omukwanizo mu mbeera eyo bwetyo, naye ogenda ogiraba oti nga gakoze eki, nga gakuvuddemu. Kisinziira, bakyala abamu gaba gatera okuba nga mangi, then abalala ne gabeera nga si mangi, naye kisinziira ku bakyala, kisinziira ku bakyala ab'enjawulo gavaamu ki mu volume ya njawulo. Kati oyo rutuba go gatera okuvaamu nga si lwa bwagazi, naye ogenda ogiraba oti ng'okoze eki, ng'otobye. Kati amaniyo nga bwe twagogeddeko mu ntandikwa, tahir go mayonjo, لا يجب غسل الثوب منه ويجب الاغتسال بخروجه سواء كان في النوم أو اليقظة. أماني يقوم يونجو tegakwetaagisa kwoza lugoye kasita gabanga gakuvuddemu, naye ate kasita gabanga kuvuddemu gwe omuntu oba oteekeddwa okunaaba, oba gakuvuddemu nga weebase, oba gakuvuddemu ng'ozuukuse, kyatteekwa gy'oli okukola ki? Okunaaba. Ago ge maniyo. Then almadhiyu najisun, amadhiyi go nagis nga bwe tugambye, fayajibu ghuslu idha asaba albadan, kasita gabanga gakuguddeko ku mubiri oba olina okunaaba awo we gaba gakoze eki, we gaba gagudde. Nga nabbi watugamba hadith gye tulabye ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ng'amulagira okwoza obusajja bwe n'ebyo ebintu ebireebeera n'obusajja singa gabanga gakoze eki, gamuvuddemu. Wa amma thawb, naye ate olugoye fayakfi litathirat ar-rush bilma, olw'olugoye lusobola okutukula singa omuntu oba olusammulizaako busammuliza ki? Busammuliza mazzi. Then ar-rutuba, ono gwe tusembyeyo okwogerako gana n'olutoberero olutera okujja mu bakyala, fahiya tahir, okwokutobererako kuyonjo tekulina tabbu, la yajibu ghusluha wala ghuslu thiyab, era bwe gabanga kuvuddemu teweetaaga kunaaba gwe ng'omuntu, n'olugoye lwennyini oba teweetaaga kukola ki? Teweetaaga dduyonja akapaleko mwe gaba gagudde, oba teweetaaga kudda eri kukola ki? Kukayonja. Wahiya naqidatul wudhu, naye gaba gattawuzo illa idha kanat mustamarra min almar'a, okujjako kasita gabanga kwegamba gayitiridde obanga kwegamba gali mustamirra nga tegakutuka buli ssaawa gaba gafuluma, buli ssaawa gaba gakufulumamu, atugamba nti fa innaha tatawadda likulli sala, bw'obanga oli mu mbeera eyo bwetyo nga buli kaseera gaba gakufulumamu, atugamba shekhe nti ekisingako obulungi kufuna wuzu ku buli swala ba'da dukhuli waqtiha, ng'esswala eyo emaze okutuuka, obudde bwayo bumaze okutuuka, then ng'olyoka ogenda okola ki? Ogenda ofuna wuzu. Wala yadribuha khuruju rutuba ba'da dhalika, sitomala okufuna wuzu eyo ng'obudde bw'esswala butuuse, awo tofaayo ne bwe gaddamu okufulumamu, khalas toddamu kola ki? Toddamu kufuna wuzu. So mbufunze gega amazzi. Bwana Siraaje ndooza tugezezzaako okutaggulula ekibuuzo kyo, badde onyumya ne mukyalawo oluzizzo olwo ne lukuvaamu, abafu oteekeddwa okunaaba nedda, olugoye entukuza gy'olutukuza nayo tugirabye, oba olumansizaako booti amazzi ne luddamu ki? Ne luddamu wuzu. Ndooza obusonga obutegerekese bulungi. Katusabe Allah abeere nga atugasa nabo, atufuula abantu abawuliriza ebigambo ne tujjamu ebisinga obulungi. Waffaqa Allahu al-jamii' bima yuhibbu wa yarda, wa subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.